Well, nebo tutera kukozesa mwami ne honorable nayo oluusi ebaawo naye timu lwanga muteekanga. Abasinga obungi mikwano gyange bampita timu, abakulu bampita Timothy, bajjajja bampita muteekanga. Lwekyo gonna mannya gange. Nze actually mugunangagala omanyi bwe nali nkyali muto yamuteekanga nali siryagala. Naye bwe nnakula ne mmanya nti lyabalangira, tebaali mpola obulangira bwaffe. Ne ntandika okulyagalira ddala ne mmanya nti lyeringatira ddala ku nnono. Yes. Njagala otubuulyeko mu buto obwo. Gundi tiimu lwanga mu bizinga by'essese. Naye omanyi ebyaffe kizibu kubanga nze tebanzaalira ssese. Kwegamba kitange mugenzi Yuda Lwanga yali omukulu wa James Rutaye Kaganda, yali obwa Kaganda waffe ssese. Nze nazaalibwa Nairobi mu Kenya. Kitange yali mu magye ga Kabaka, King's African Rifles aga Queen we Bulaaya. Y'omu ku baddugavu abaali ku madaala agaatukako okuba regiment babayitanga regiment sergeant majors, ne babakuba warrant officers 1 ne 2 nga bali Nairobi kwegamba. Naye mmanyi mu myaka egyo ebyafaayo bigamba nti Buganda yawaayo abaana abamu abava mu famire enkuukuutivu newaayo kubalangira nga omulangira omugenzi Mawanda, newaayo abaana bava mu famire nene nga Stanley Bemba, waaliwo n'omulala gwe bayitanga Nelson Kusambiza, bonna bagenzi. Kale ne kitange naye omwo yagendera omwo ne baba begenda mu KEA gye twayitanga KEA, which is King's African Rifles, KR. Kwegamba mu myaka egyo nazaalibwa mu Novemba 1948 mu ddwaliro e Nairobi eritagenda mu baddugavu bwe baŋŋamba nga baliyita Lady Greeks Hospital, kitanda namba 12. Nagenda nayo nenkirawa bwe nabeererako e Kenya nkola. Taata ne maama baali bafumbiriganiddwa mu 1946. Mbaga ey'obufumbo e Namirembe. Kale ne bagenda ne babeera e Kenya okutuusa mu mwaka gwa 1951 ne tukomawo kuno. Kale ne tukomawo kuno ne mbeerera ddala kuno ne bantwala essese nga nina emyaka nga 3. Bantwalira ku mmeeri gye baayitanga Babas, yali yakajja. Tulina obufaananyi ne bato bagondi ab'eŋŋanda zange, abaana ba ssenga n'abaana ba taata abalala nga kitange omugenzi James Rutaye Kaganda yali omwami ow'essingo mu Kwenda myaka mingi. Kale ntugendako essese ebyo kwe kujjukira kwange okusingira ddala. Awo nali kaana kato myaka ngeza ne bwe ndaba ebifaananyi kwegamba bisanyusa. Kuva olwo ne mwaka gwa 1954 taata n'akulira kwegamba estate omwasulanga abaddugavu ye Ntinda. Eyo nzijukira bulungi ti 55 gye natandikira okusoma. 55 n'emyaka 4 oba 5. Tuvudde Nairobi tukomyewo. Twali tubeera Mutundwe. Tuve Mutundwe ne tugenda Ntinda. Taata n'abanga ye manager wa estate says a national African Housing Estates. Emu yali Naggulu ng'endala eri Ntinda kato. Era essomero ly'Entinda mwe natandikira primary 1. Naye nali sinaba kutandika kusoma primary 1 Ntinda. Nagendako mu nursery. Abazungu bali batadde nursery Naggulu nga mwe musomera abaana batuyigiriza Oluzungu nga tuli buto. Mwaka awo nga gwa 55. Bwe nva eyo ne ndyoka ntandika primary 1
Entinda ng'essomero litandise eryo eri Entinda lyennyini. Kitange mu myaka egyo yafuna obuzibu. Amanyi yali musajja mukambwe yakambuwalira omuzungu. Yali boosi yamukambuwalira kwegamba omuzungu nze nali kato naye mpulira nti yamuyisaamu amaaso. N'amukambuwalira naye nga tamanyi gwakambuwalira Mulangira. N'amukambuwalira bagamba nti yamukuba n'oluyi omusajja omuzungu. Taata yamugamba njoga otya nga ndi kwaffe. Kale ne bamutwala ebirala bingi bye simanyi kuba nali kato, ne bamutwala ne bamusiba. Naye ne tugenda ne tubeera Tank Hill ewa jjajjange azaala maama. Yes. Ne ntandika okusoma e Luzira mu Church of Uganda Primary School. Twayita twavanga Emuyenga ne tutambula ku Leerwe ne tutuuka e Luzira. Kale bwe tutuuka e Luzira naye manyi ennaku ezo abantu baali balungi nnyo nga kwegamba abaana abato ne bwe ziba essaawa 3 ez'ekiro otambula. Naye twatambulanga ku makya ne tugenda tusoma ne bammanga abato. Nga ku makya tugenda ne tusoma of course ne tukoma tutuuka essaawa nga 11 ne tutuula bulungi awo. Jjajja tusanga mawogo waali ne ovacado nalize mbyagala nnyo. Tulya ku ovacado naye ng'ate n'eri ku ssomero twalyanga ekyemisana kirungi. Oluusi baatuwanga amatooke, oluusi nga batuwa mawogo gwosaamu akatogo ka mawogo n'ebinyeebwa ate nga nze nkaagala nnyo. Saagala nnyo matooke nakutuusa kati. Bwe nva eyo taata bw'ava mu busibe nanzijayo n'agamba nti si essomero lyanjagademu. Ne ŋŋendako Ekibuli mu primary. Era nasoma ne Ssebaggala mu kibiina kye kimu. Ssebaggala omukulu meeya waffe eyali meeya. Twasoma ffenna era bwe lwemusaba mugana naye Ssebaggala wali tomanyi kubala. Nga ŋŋamba nawe nakuyigiriza Oluzungu. Yaŋŋamba nze namuyigirizanga Oluzungu naye obukosi nali kaana kajjagujagu ngambala bulungi nnyo. Bwe nvaawo ne bantwala taata ng'olwako gye yasooka actually waliwo ekyewuunyisa mba nkyali Ekibuli. Kitange olwo tuli oba mu 62 awo ndi oba mu primary 6. Taata n'afuna omulimu nga assistant sergeant at arms. Ng'olwo Uganda efuna independence baali batraininga mu parliament. Gwali mulimu munene ng'ayambala uniform ya black nga n'omuzungu sergeant at arms gy'ayambala. Naye kati buli lwe ŋŋenda mu parliament ndaba sergeant at arms nenzijukira kitange. Olwo nno sergeant ye yasulanga mu parliament yalinawo amaka ge. Nga taata naye gy'asula balina okumukuuma kubanga olwo twali tugenda mu byaki mu byo. Naye awo nga independence eri kumpi okutuuka taata n'akyusa n'afuna omulimu mu Uganda Company welfare and personal manager mu West. Awo nno nze omanyi kitange yali tandika mabega. N'atwala ne ŋŋenda e Tooro. Olwo omwaka wange 62 awo nga tetunafuna independence awo. Ne mbeera e Tooro ne nsoma ssomero bayita Kamengo Junior School. Nagenda navuye eno nga ndi mu kyamukaaga ne bantwala butwaze mu kyamusanvu. Ne ntuula ebibuuzo. Saakimaliriza ne primary living certificate saagikola. Primary living twagikola waliwo kenneerabidde. Twagikolera Ekibuli ne Ssebaggala. Nze ne ngenda mu junior. Kati mba ne mu junior. Ndowooza abawuliriza abalaba bakyajjukira. Twalina omuzungu nga bamuyita Doa. Sajja oyo yali muzungu headmaster w'Ekibuli junior. Ne tulaluka ne tuva ku ssomero ne tugenda okulaba emizannyo e Nakivubo
n'atugoba. Mwalinga bameka? Bwana nga 12 ffenna n'atugoba mu ssomero. Kaakati bw'atugoba ne bagamba nti bajja tubonereza. Nze nali sikubwa. Neŋŋamba taata lwe yali ali Fort Portal n'ayogera ne maama n'awandiika ebbaluwa n'aga nti omwana wange bamumpeereze tebajja mukuba kibooko. Nti nze nali omulenzi asoose nina baana mukulu bange be yali azadde nga tannawasa bawala bwereere ti omulangira takuwa kibooko ne bantwala ettoolo. Kyendowooza nti yali turning point mu bulamu bwange kubanga nagenda mu bantu be nnali sitegeera boogera olulimi lwe sitegeera naye nga nduwulira. Kale ne nkola junior tamu yasooka nakagendayo mu J1 n'ensinga ekibiina ne ngenda ne nkola junior 2. Twayita babiri abaasinga mu ssomero eryo, omulala Professor Lwabukwale Charles ye head wa sociology endowooza Makerere nange ne tuyingira mu ssomero ly'Enyakasula gye bambala obutengu. Kati awo nno taata muto wa kitange omugenzi James Lutaya Kaganda naga nedda tradition eyaffe tugenda Buddo, omwana yandibadde agenda Buddo. Naye ekyewuunyisa bwe nzija okuwummula emiti n'ewa taata ne mugaa nti ŋŋenda Nyakasula n'aŋŋamba nti Nyakasula twandibadde tugenda Buddo naye kasita bazannya cricket tugendera awo. So nengende Nyakasula nsomye senior 1 mu senior 2 nina emyaka nga 16 awo nempangula scholarship nentwala mu America nga nina emyaka 16. Kwegamba abalondanga abaana nga 2-3 buli ssomero, abaana balinga 200 buli mwaka nga bajje Kampala ku embassy ya America ne bakola ebibuuzo, ebibuuzo by'okuwandiika n'ebyokubuuzibwa ne bakubuuza ku gy'ovudde kikyo wandyagadde okukola ng'okuze, bazadde bo bakola ki. Kale akalulu ne kankwata naye kwegamba abaana era olaba wadde abaasiga nabo baali baana balungi nnyo. Kwegamba baali batunuulira engeri gy'osomamu n'ebiki engeri gy'oyogeramu Oluzungu mu buyonjo emyaka ng'olina okuba n'emyaka wakati w'emyaka 16 ne 18. Kale ne ngenda ne mmala omwaka ogumu mu America. Nali mu New York State, Buffalo. Olwo nno we nagendera mu America na kitange yali afudde, yafa mu 66. Waliwo tragedy waliwo ekyennaku kitange yali angulidde pikipiki nga ndi mu senior 1 naye nga nina pikipiki. Kaakati pikipiki eyo nagivuganga mpummudde, oluusi bagindeterangako Enyakasula ku ssomero eyo nenvugamu. Nali luvubuka luwanvu. Kale mbanziza okuwummula, najjanga leero okuwummula akawungeezi kitange n'akwata epikipiki eyo agende, yali agenda kulaba banne mayiro ng'emu 2 okuva awaka ssaawa nga 12 aba akomawo basaawa yali ng'emu ekyo taali n'ekyemu tennawera. Nzijukira nali ne omulangira Fred Walugembe mutabani wa Mawanda naye yali akola ne taata, naye olw'okuba nti tulina oluganda lwaffe oluva emabega eyo ku Ssekabaka Nakibinge ffe Abakaganda, kubanga Kayizi Kaganda omubereberye yali omwana omubereberye omulangira omukulu owa Ssekabaka Nakibinge gwe baasinga Essasa bajjayo ekibuuka ky'Omubazi oba kibuuka Omumbaale. Kwegamba nga tulina oluganda olwo. Gye nali ewuwe ssaawa ng'emu muntu najja n'atugamba nti mwategedde nti Lwanga afudde, emmotoka emutomedde ng'ali ku pikipiki.